tekikugaana gwakkiriza Katonda okukola long term planning. Lowooleza walako wadde ku ssimu yo buli kaseera olabako abafudde. Ekyo kyandikulaze nti Mukama akuleseewo olugero lulukyuke. Gwolaba ku ssimu yo abafudde si ye gwe. Kitalo nnyo era tukubagiza mwenna abafiiriddwa. Naye okufa tekukuleetera kutya. Meseji yaffe gye twagabanye ku Sande, namba emu mu by'ototeekeddwa kukola totya. Agambye nti Sitaani akozesa kutiisatiisa bantu naye n'ategeeza nti bino byonna ye yabiyitamu n'abakubiriza nabo obutatya. Emirundi Mukama gy'ayogera n'abamwesiga ng'ayogera ku butatya tegibalika. Totya. Obulwadde obusinga siriimu ne kansa babuyita kutya. Ate bwe nkugamba nti totya, sikugamba nti totya nga nze nkyasinga okutiitiira. Mu ggwanga lino atamanyi nti sitya alina ekizibu yeetaaga mujjanjaba. Oba ngezeeko. So bwe nkugamba nti totya ndi omu ku batatya. Bwe nkugamba nti akyusa olugero ndi omu ku abo Katonda baakyusiriza olugero. Bwe nkugamba nti n'erinnya lyalikyusa ndi omu ku abo Katonda baakyusiriza erinnya. Ojja kutuuka ekiseera nga weebuuzibwako. Eyo embeera egenda kuggwaawo nga buli ali mu mbeera addukirawo mubuulire wakola atya. Omusumba agambye nti kyannaku Katonda okukyusa olugero nga empapula Tolina nga kyatuuka ku mukwano gwe Mathias Walukagga. Ate mbyogera kuyigiriza naye ani atakimanyi nti Walukagga kati singa yamala dde okulayira mu palamenti naye nga ate mwana muto kati yaddayo asoma. Yangambye nsabira pasita wange nsoma. Naye omanyi okubanga oyitiddwako emyaka 5 nga buli mwezi bagusasula buwanana. Naye nga ate buli lunaku obeerawo. Katonda ng'akyusa olugero. Kola paati yo. Abamu okyali n'amanyi tomanya kiddako. Buli akyali omulamu wadde olwaleero bibi enkya bijja kuba birungi nga tomanyira bwe byafuuse birungi. Saagala ate ekibenga ekikulemesa nga kyava ku gwe. Omusumba era ategeezeza nti Bayibuli etukubiriza okwetegeka n'ategeeza nti essaala ekola nga naawe otaddemu amaanyi. Engero 16:9 omutima gw'omuntu gwe guteekateeka ekkubo lye ye Mukama yaluŋŋamya. Proverbs chapter 16 verse 9. A man's heart plans his way, but the Lord orders the steps. Nze kyenavanzirayo n'ensoma. Naddeyo n'ensoma nga mwenna mulaba. Certificate n'enjijjayo. Diploma n'enjijjayo. Diguli n'enjijjayo. N'ensigala nga nkola emirimu gyange. Nange mmanyi luliba olwo. Ekipapula ekimu ne kisaala ku magoba. So ebimu Katonda nga akyusa olugero ogenda byekolerako. Ogenda kuguma. Totya. Bwe naddayo bwe nasoma nabikwata kati ng'okwata olugambo. Naye Katonda atugaana ekintu kimu. Totya. Akyali omulamu waliwo essuubi totya nyweza Katonda. Mbadde n'abalwadde abankwatako ennyo. Mbadde n'abalwadde mikwano gyange. Mbadde n'abalwadde b'abalala bensabira. Omulwadde n'afa nga oxygen waali awo. Akasente akagula oxygen nga weekali kangi naye nga n'oxygen waali. Nga newe tumujjanjabira ruumu yiye bwogu. Ne condition yayo nga nnungi nzibu. N'obuyonjo obuliwo nga buyitirivu. Ne ba specialists bonna nga bali ku ye. Obulamu ne bugenda. N'olwekyo obulamu Katonda bagani nze empeerayo ennene ennyo. Cheeke gy'ofuna buli lunaku ng'emakiwalinga on a daily basis bulamu. Byatumubaze Godfrey, Salt TV, Omunyo. Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.